Ku kyalo Wampakiru mu tawuni kanso ye Karenga gye tusanze Akelo Rosemary atemera mu gy'obukulu 25 nga teyasobola kweyongerayo na misomo gye olw'ebizibu ebiteebereka era tumusanze ayonja lujja. Atubuulidde ekyamuviirako okudduka mu ssomero oluvannyuma lw'omuvubuka eyali mu kibiina eky'omukaaga nga ye Muteesa Christopher okumufunisa olubuto ng'ali mu siniya ey'okubiri ku ssomero lya Jubil SS Karenga mu mwaka gwa 2016 nga kati alina abaana basatu wabula ng'akyalina ekirooto eky'okuddayo okusoma. I got married when I'm still young. I got problem. Now they have given me something. Embeera Akelo gy'alimu agyevuma kubanga yanyiiza maama we Adopejja wino eyasogolanga omwenge okusasula ebisale by'essomero ate nga taata taliiwo. Making some little watering ball. You go and sell, then you buy beans for the children. You buy, that's life look like. Olunaku lwa leero ekirooto kya Akelo eky'okugoba obwavu kituukiriziddwa oluvannyuma lw'okuganyulwa mu nteekateeka ya gavumenti nga bayita mu NADS. Bwafunye embizzi 6 ate nga abakyala be bali ku mwanjo okusobola okwongera ku nnyingiza yaabwe. Thank you very much for these beneficiaries here for having supplied these pigs here because it helps even in the future. Helps in the future. Then even poverty eradication is there. I'm very happy for the government to have helped me. I've been suffering because most of my children have not gone to school. I think these pigs are going to help me. If I keep them well, I will sell them and they will help me to elevate me from the poverty. And I think the children will also go to school. Kumi n'emu ze ziweereddwa abakyala abatalina mwasirizi mu disitulikiti y'e Karenga nga buli omu aweereddwa embizzi 6 ng'omu ku baddukanya eby'obulunzi Oriem Jonathan bw'annyonnyola. Empowering women to be equal to men in terms of decision making and asset acquisition. This project we gave each farmer 6 pigs, 2 males, 4 females. And there are some other farmers that got 5 females and 2 males, depending on their management capacities and the kind of structures that they have constructed. We feel that government is doing a lot and it is assisting the communities in Karamoja to reduce this poverty.